Truly the 1 2 3 nga gemanya abange ebigudde eno mu Good Life Base omwana wisomanizo ate mulowooza manager Kyaga tebamukasukidde ebintu ebweru oba yayagadde kwatako mu nva za mukulu kubanga bw'owulira ebigambo bya Wizo kirabika manager Kyaga yayagadde okunyonyogerako oba okutabulako mu bijanjaalo bya Wizo. Lengera Wizo wakasukidde Kyaga ebintu ebweru ku bbanga lye bamaze. Omukazi asobola okubaawula. Omukazi asobola okubaawula towakananga. Lengera Kyaga we bamukasukira ebintu ebyeru ku bbanga lyamaze ng'aya managing Wizo and Radio. Lengera. Waye bino bebaki tomanyira banene ongambye ogenda kungamba ebintu byonna mbosima mukyala wange lindako gowabeerawa wamma nfulumiza obuntu bwo obuntu engera fridge ebadde leeta n'emmese ewange nkugambe weetonda oganye watch me engera buddulowa manyoko nange njagala ondage nza badde akusuza mazi lengera obutanda lengera mazi bulijjo osolawa amateeka w'ebintu bye ate mubeereewo tebabobba obuntu bwe kuba tusobola obusasula mazi muto Kyaga nkusabye ekisonyi oganye. Essaawa yonna omukazi abaawula. Tekikkirizika naye nga kituufu. Wizo akasukidde Kyaga ebintu ebweru ng'entabwe yonna yavudde ku mukazi. Kyonna Kyaga kye yayogera n'omukazi oba kye yakkanya ne muka Wizo tekibalekedde mirembe mu mukwano gwe badde nabo. Tekibalekedde mirembe ku bbanga lye bamaze. Lengera okwerabisa n'okuswala. Nakugamba first and foremost Wizo ayina yafaafa dda ku mutima kati. Alina kiri eri, alina ekibanja ku mutima. Agamba why me? Lwaki nze? Kati buli kimu akikola teyefiirayo talowoozezza. Kyonna Kyaga kye yakoze Wizo. Kyaga bw'aba yakutte mu bijanjaalo yatabudde mu bijanjaalo bya Wizo. Kyaga bw'abanga alina emboozi yonna gye yagatta ne muka Wizo. Tebalese kimu. Kyaga akatanda ka durowa ka firiji buno busowaani Wizo byonna bweru.